bannaffe abalungi abadda mix media mujje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Seeki pulezidenti w'e Masaka City ya kola ekintu kimu likinga commentinga osubscribinge the mix media osharinga eri mukwano gwo okone ku kade ng'omutata n'abakusubscribinga obeere ng'ofuna obakabona tuba tutaddeyo erabira Mami's Happy's Boutique ng'alina engoye z'abakyala ez'abasajja ez'abaana ebyokuzanyisa by'abaana akola ne free delivery alina obusawo mu buli size obusawo bw'abakyala bulina oyagala zino zigenda ku ssomero azirina oyagala engoye nga ne kabebi kambalamu nga kazzeewo zonna zirina asangibwawo kakeeka Mmengo okulina na Mutesa University twerabira the new city of Serunyigo kiyite Tipos Uganda ng'alina poloti ziva ku 75,000 ng'ofuna size 25 kwataano 75,000 alina 5 ku 10 miliyoni 4 alina 10 ku 10 miliyoni 8 akwata n'ekibanja mpola ng'alina ku bitundu byonna ebiyingira ekibuga Kampala. Olunaku olwaleero siri wa bulijjo ndi eno Mmengo wano nyininyini mu Muteesa ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka nga ndi wano nsinkanye omusajja munnabitone omusajja tasunye gita asula Kampala omusajja buli kayimba konna bwekoyagala okukubira asobola okukakusumira omusajja muzibu nnyo ate ng'ekikwewuunyisa musomesa twandike nti abasomesa ebyo tebandibitegedde naye muganda wange kitone kyalina Buganda bulamba ye lwaki nneeyogere lwaki mwogere I found a cure for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a cure, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we finally loved, not knowing what it was. I will not give you up this time, so darling, just kiss me slow. Your love is all alive, and in your eyes you holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, telling you perfect tonight. ya Oli manyi oli bunafu bwange Mariamu ye, kankuwe kuno mutima gwange nsaba tonvaamu ye, ebizibu leka biretewo Maria ndibukubisikira mmeyo kaliya sabo neesike oo Mariamu olina obulamu kankuwe ofuge ofuga omutima gwange jukira nakusaba teeti sanchimekingana tukawoleti obwone bwesibanga owa beti gwe bakuba ensimbi nga sibiddwa mu keji samanya tolemeleminga nze ndi muwalavu wale kitikinga ye Maria 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 mulonye subiza nakukwagala omutima gwange tegukwefuga Katonda gukwasa Mariamu paka lwerulijja nekuwasa obulamu wina kulaba mukwano namanyirawo oyerera wange nakiraba mu maaso nemanyirawo tikira nakusaba teeti sajimekingana tukawoleti obwomwone bwesibanga owa beti bwe bakuba ensimbi nga sibiddwa mu keeti
Amannya ag'omulimu oba tusooke maama ge yakuwa me tugende ku gw'omulimu tugende n'aga bali ku gw'oku stage. So abalabi baffe sakisenyo kubanga sobola okwongerako nammwe ate sebo nange nsanyuza nnyo okusisinga. Amanya gange mubanza bampeereza amanya gali simple nnyo nsooka Johnson ne banyongerako Amooti. Oli muganda wano Amooti azannya komedi? Si muganda woyo naye omusajja weeyo baffe obunyolo oyima ekibuga kyamafuta kitegeera. So mu kisaawe kino eky'omuziki nze JK Nature. Soko bagambe basubscribinga awo the Mix Media. Abatulaba tubasaba kintu kimu subscribinga likinga kona kadde buli kimu kijja kitambula bulungi. Kati JK Nature atandika atya olugendo lwe olw'okutuuka wano ku music soko tutemeretemere? Olugendo lwa JK Nature tebali lwangu nga bw'otegeera nyima nakyali muto okuviira ddala mu primary manye ekitone bwekiba kitone nga kikuli musaayi tekijja ng'omaze okukula ova mu buto nakyo. So natandikira eyo mu primary nga nyimba nnyo nga bwemanyi ba primary tubeera mu speech days ngeri nga ni kuzibu nengenda bwe nti mu secondary nenyimbako mu kyaki kwayambaddemu nnyo mu kyaki nga nkikuba naye papa bwe nagamba nedda nina okukitambuza nti obula ne maama mu kyaki atuyimba ate bwe navubukamu naba nga nsobola okuyimba mu kyaki mukwaya ez'abakulu. So naye nomba mukwaya ez'abakulu nentukuba ate nemaana nenkivaamu nenkubamu nzekka bwentyo. Kati music ono osinga mukuba mu budde bwa ddembe wajja oyimba n'ebintu bya bizi? Mbadde nkyakuba mu budde bwange bwa ddembe. Kati omuntu wabeera eyo ng'akwetaaga era akwangiza n'omusunira bw'aba akyagadde kisobola okikola bulungi. olwo ng'akabeeyi kafaana kati koogera. Kati olwo eno gita gwe wagyekulira oba gyasera maama yaji? Eno gita ekituufu sinaba kumalayo nayo ebbanga ddene naye namu mwaka gumu nayo naye naze nagyekulira nakulambyagala ebintu nga bino bivuga gita nga lwenda bagikubanga amaliisi nafuna kyansi kakikukwata mukwasa era nakula nga mabwenfuna sente n'okubadde gita ne piano naye natangira ku gita bulungi nina naye sinanagikwasa bulungi eryaddala naye nga yungi nnyo kubanga sirina musomesa yaginsomesa nagikula mbadde genda kuka YouTube eyo nensomasomayo nange nenjigira ku YouTube. Singo oyigire no ku YouTube naye nga sirina musomesa oba agenda kukungamba kwata wano. Kati okikwasaganya otya okusoma ne music? Kuba ebintu ebyo bibiri bizitowa okikwasaganya otya? Kyo kizibu okwasaganya naye kino oba olina okwagala kwakyo osaana oba oyagala kyoyagala kyonna okiwobu. So byonna mbyagala so nina okulaba nti obudde banamugabanyizamu bulungi ofuna oba okusoma nefuna ne bwa music. Kati oba eri ku ssomero osomesa primary second? Ndi mu primary kalasiti P7 P6 oba amacuwa ssomero kati nabo abaana tula obasuniramu era webakulaba bagamba tica waffe soko tukoneremu kyondooza kyebasagala n'okwejagala okukuba muziki tutandika kaleso naawe ofugira mu kayimba okuyimbamu olwo subject sayansi kati wali baana eyo ku ssomero nga nabo nga bakwegomba okukuba ebintu ebyo era bajja nembawamu nabagonamu bagala kumuyigiriza. Kati oli abayagala okumuyigirizamu yeetagisa bisaanyizo ki? Ebisaanyizo aba alina emikono egisobola n'obudde ekirala naye ndowooza tewa kyamaanyi love kyokka
abazze nsobola okuzikola ne piano ya ne piano okubamu n'okusinga wano wo osinga ennyo nnyo eno yo anti nga bwe ngamenya ngenda naye mu mwaka gumu naye nga piano nagikuba ezo emyaka egiwerawerako birungi ki byofunyemu music ekirungi ekisinga nti neeyama kubanga sikola ki sikyakukaka kyo kyagala kyekimpuumuza naye ng'oziggyeko ekyo sinafunamu kyamaanyi kubanga sinaba kusomezebwa kikwate kusomezebwa mu music kungi muganda wange kisooka wano kasente kalina okubeerawo bulungi nnyo ekitambula oba tolina kasente abatatambula bulungi akasente ka studio okulonda ate akakudiyo kangi kwegamba kyetagamu laavu watulina laavu tosobola kati olinayo ennyimba ezo zewewandiikira ennyimba ezempandise nyingi kwezimu zesinga zezinabafuluma kuzibangi sente naye nga nzirina olinawo osaza amalanga nnya zirenga 4 ate vidiyo sinakolayo ozi ngaogyokuzeza zinekolera zange nenkwasa zikasimukasikoni naye nga sinakola vidiyo nakyo olina maneja nzikwata nze studio ki gyewalikodingiramu gyotera okulikodinga studio nangasa era nga bwemanyi kyagenda kuzinezalezesa ebuya waliyo emuimuasona tasigo Josh waliyo neriko kibuga kulyayoko omukwano gwange Josh sinabakoleraku kati mubona abayimbi baana ewaffe omuntu ki gwoyinza okubeera ng'omwegomba ng'osobola omusaba kolabo abayimbi nalabona abali waggulu bona basobola okubasaba kolabo bona mbeegomba kubanga kyebakoze nange kirabako bali waggulu headmaster wange bataata so bona nsobola okubasaba kolabo se mwana waffe Uganda muyimbi ki asinga akuyimbira noga nti oyo ye ayimbye waayimba aba ayimbye akola njagala nyo bebekulu kinkubira bulungi nekingisaha akababiri awo tebatera kukwatagana naye nga oyo omusajja wamanyi kingisaha waayimba olinaonyumira ne DIANNA yali akikuba twabola nga tukyali baana bato nga bakikuba baboboyini bonna nga tubeegomba zenja kugamba nti bona abasinga balina kyebeekoleddewo kati muyimbi kyasinga okuyimbira live noga nti watula mu live bwati ngira bugizi nti nga bwe nakugamba ate mu bakazi shiba bino nwaji tewali mulala omulala yandibadde ani azawe azawe nayakikuba ate ayina namuziro alina mubiri nentale balungi bonna tebakolera abo bankolera bakolera woba toli ku music nga tolina mukusomesa mudowo bwedde ngotera kukasibaako musamba omupiira musamba bulungi omupiira oli watimu omusajja wa Manchester United tube abaseno bakayana Arsenal pick up naye mwana ebintu bwe bitewebeera bagire kumwe bakulu bamwe alina okugira kufe munange naye nga mubadde mukikubye bulungi abaseno era mbaagala nnyo so obadde ombuuza bwemba siri mu music oba toli mu music mukusomesa nsamba omupiira neera ku kisaawa tebakuba ku kisaawa ku mupiira abaana bo nagwagala nnyo naye nalina ekiroto mu mupiira naye nafuna injury nga ne mu secondary viivi baali kuba bubi nnyo omupiira bwange gwakomaawo nali nswagwagwagwa naye nga nali nkwasaganya biri omupiira ne music omupiira bwe gwagaana nensigala ki music kafese kamusic tewasigala kakati mu music yon kintu ki ekyali kikutuuseeko ng'oba okale nga kikuwa essanyu nga
kangezo obadde noga nti wano nasooka okugenda okuyimbira wano omutuufu nawulira eddala essanyu nga lidiwa okunzita waawo wali ogenzeeko noga nti wano wo kuva wentunyimbideko wano kintu kimu tesobola kunvamu ekintu kyete tesobola kunvamu ebiseera ebisinga okumiitinga abayimbi abanene obadde tobeerangako naye tobeerangako naye kimu kati omuntu n'enyumba oyo munene bwajja onyumirwa muyimbi ki waliwo ne mukyala Lupya Ntendo twaliko ku stadium egakaawo Dax Kateo navyose soka oddemu otwongereyo kayimba awo akalala kakayimba ojja katusumira konna obulungi bali abalala balonda bukungu bukawo bwava kugwe laba ate nabo ne beewaana naye nze zange nzisibira kugwe nti walayi teryakwenkana ate teryakusinga oh lady what you say is what I do because I love you. I love you so more than I love my soul. Oh lady, what you need I will give you because I love you. I love you so more than I love my soul. Once again, sudemu mukwano. Oh, never knew I'll fall in love again. Tani hani boya kala atalina kajaya daketa kala wangamba bona balungi bakalalina bakala kaja you 1 million sudo mutufu mukakani kalamba nze walai sirikuleka newe ndibamfunya kaja oluyimba wange nsobola okulufunya sawa twongere ola ne kuzola nga luno Can anybody tell me what it is? Lwaki omutima gukola bino byendi baby girl oba wankola ki lwaki omutima gulogana ng'amajini ate wangamba oli mwedini naye kati kitokola ku byedini don't answer girl baby no twaliko ebyaddala omukono gwaffe gwaliko ensi yatulabirangako naye kati bino biki bye banjogerako omutima gubuuza tulo ogera kimutino gwagala bibyo enakasimu nekafirako nsangako kazungu nga kogererako omutima gubuuza tulo ogera kimutino gwagala bibyo enakasimu nekafirako nsangako kazungu nga kogererako Madala Consuloteyo Nange Jingeno Jetamulilo Mukano Kunetimbe Singa Silaveno Amasi Madala Naki Kuwalibe Baby Jangweno Amasi Madala Mutima Kubeno
Mercedes ne bend over. Chimanyi siri perfect naye omutima gwange gukwagala nnyo. Ogera nti mutino gwagala liryo enakasimu ne kafirako sangako kazungu nga kotererako omutima gukuza tulo. Ogera nti mutino gwagala liryo enakasimu ne kafirako sangako kazungu nga kotererako. Kati kitwalira bbanga ky'okompozinga oluyimba olwo? Okompozinga oluyimba kintu nze kinyanguyira ssaawa 2 3 bansobola lunaku lumu we manfunye obudde nsobola okuliyimba 3. Osobola okuwandiika n'omuntu omulala? Nsobola bulungi nnyo. Mu kika ki? Muza mukwano? Bonna wajjidde ejjeko bakamono kamu mukanso nensumbuwamu kanso enyimba ez'akalonkamu zisumbwamu era sizikola nakolakamu naye zigadde mukwano basitayimu kiwedde R&B slow kaluzungu kaluganda bulungi nnyo. Ani akudizayi? Nze byonna. Byo byonna? Amanyi? Oli mufumbo? Siri mufumbo. Olina kati okikwasaganya otya? Kuba mmanyi abantu bakuba ebivuga ebyo abeerawo nekibbebi wano tebakutawaanya. Ekisinga omukulu eba self control basobola okujja naye omanyi toyagala basinatuuka oba ntuuse gwasalawo sijampaka naye omufuna omukubiramu bulungi nnyo bulungi nnyo. Anyway, kati nga tumaliriza bw'oba kaki boolekera abatannaba kuyingira no tusooke n'abaana nga baagala okuyingira endongo abaana abato abaagala oyingira endongo ekisaawe oyo olujurugu osobola okuyingira naye kyensobola bagamba endongo oba ogiyingira saagala tuyoze nnyo ebirowoozo byo gamba ebeerenga maini temwerabira okusoma kyekisinga nange bwendi wano nkyasoma kugamba bwebigaana mu plan B plan A sigale nga ikola ki ekuwanirira bulungi. So enongo nungi abaana bato naye olina okuba nga mukulembeza okusoma gyemulaba nti esaanidde. Kati sooka otuwe n'obubaka bano abaagala okiyingira nga bakuzeekuzeemu abaagala okiyingira bwe bayita baapukamingi nze sibayita baapukamingi kati bano bwe bayita baapukamingi naye ze mbayita abakikubyeko oba bakikubye era nange kati osooka ontaapukamingi nedda ekyo kigambo tokikozesanga tobanga kaapukamingi kati sooka otuweera abo nabo obubaka kata abaagala okiyingira nga mukuzekuzeemu tubaaniriza mujje tukikube ani bwetyo olina otambula kubanga bakulu baffe abatusookayo balina obufuna abalala bajje. So mujje bulungi nnyo tujja kubaaniriza naye kisinga byonna olina okuba nga mwetegekedde challenges nyingi era olina okuba nga olina persistence ngaolemerako kubanga tolina eyo patience eyo abaana wange ojja kutabukamu. So mujje naye nga mumanyi nti oyingira ekibira oba oyingira ekiyungu olina okujja nga weetegese bulungi. Kati bubaka kibowa abazadde ngaali eyo omwana ayagala jjeni mu music naye nga tamwagala abazadde kyembakubiriza omwana abalina ekintu kyayagala musaba kumuwa support kubanga bona omukaka agende mu kyatayagala era tajja kikola bulungi. So omwana wo bw'olaba nga ayagala nnyo music atugeze nga akyali ku ssomero era yogera naye bulungi mugambe asooka asome oba byonna aliwo obudde naye nga tomugaana okuyingira kyayagala wayagala music alimu sente bali bulungi tosimuwe support ebiseera ebisingasinga abagamba nti music talimu sente baba babulako support naye nga bomuwadde support osobola okutambula bulungi ate naawo naakuyamba. So abazadde tufeeyo nnyo ku baana baffe give them support where obubaka obusembayo eri abakugoberera bafaani bo abafaani bange mwana pick up
baagala nnyo mwebalo gwanga gye muli banyala basuubiza nti ng'ani nammwe tujja mmalako bulungi nnyo jasi tubeere nga twongeramu kavaibu ako yes mbaagala nnyo mubeere nga mugobera bulungi ate nga bakusanga ewa social media platform social media ku YouTube Jekkenecha yo Facebook nateekayo Kansime Johnson Amoti yawaka mutaka then WhatsApp gye ndi bulungi 0787957869 WhatsApp number yange bannange omukulu mumwewuliriddeko amanya n'eddoboozi Uncle Search president w'e Masaka nkoze ne Uncle P camera producer abadde producer wange producer w'olunaku kati nga tumaze sooka tusunireyo akayimba akasembayo akaggalawo Olimanyi oli bunafu bwange Mariamu ye kankuwe kuno mutima gwange nsaba tonvaamu ye ebizibu leka biretewo Maria ndibukubisitula mmeyo kaliya sabo neesike Mariamu olina obulamu kankuwe ofuge ofuga omutima gwange nakusaba deti sanchi mekingana tukawoleti obone basibango wa beti kwebakola ensimbi nga siridwa mukeji samanya tolemile binga nze ndi muwalavu wale kitikinga ye Maria 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 mulonye subiza nakukwagala Katonda kukwasa Mariamu paka berulicha nekuwasa obulamu wina kulaba mukwano namanyirawo oyerera wange nakiraba mu maaso nemanyirawo tikira nakusaba teti sakimekingana tukawoleti obwomwene bwesibango wa beti webakuba ensimbi nga siridwa mukeji tugenda sukawo wano mubadde balungi mubeere bulungi mweraba amanya n'eddoboozi Uncle Search president wa Masaka City bye bye Niam Tesabro University Mami Hafiz Boutique tunde by'abakyala tunde by'okwekolako eye pencil lip balm byonna ebyo mubimanyi makeup kits byonna bye biri wano tutunda t-shirts ez'abakyala tutunda t-shirts eziri unisex ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala tutunda obusawo tutunda bushoda bags tutunda obusawo bw'okumikolo tutunda ensawo z'abakyala abakulu wano ku Mami Hafiz byonna obisanga ntunda jean beyi samsam batiwa beyi samsam tunda crop tops tunda free shirts tunda boss shirts byonna wano ku Mami Hafiz engoye nzimixinga nteekamu second hand nga ziri fast ntunda leggings tunda knickers obwakalibadde ku side y'abaami tunda nisipi tunda boxers beyi samsamu temutya wano ku Mami Hafiz near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 0708 93 9952. Mami Hafiz. Bye bye. twogedde ku niigiina Nigina mannaye. Tunda n'enniigiina mbadde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda bunigina bw'abaana bato ku ssente entono nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusu ssatu ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja ez'abawala.
mujje mutuwagireko. Delivery. Tutunda zishekti delivery. No delivery is free, but we deliver. Okay?